Leka spice ara wegala tukolete. Nyaga bana. Mutima lero nze sadaka ekyoyagala nkola kyoyagala masente zange bita mu muntu okubeza bita mu bizibu bijembize mbese wendongo yange nebalanwa nebaganda okunzita lwa ndongo yange lwaki batonsasula masente zange Mutima. Sina problem Mutima kubanga sisobola kunyigira gwe nga tulinde same business. Osonyiga kaseera ako kuba bane byolowooza bingi obane sine n'obudde like obudde bo planning idde nogaana ndibadde ndi wainenze ze Masaka kuba bambookinga kitegeezo zekkola osubira balance wabeerewo ne bwe ntuuka mishono ngamba te balance taliiwo kitegeeza nti oba omulimu gwange ogutute for granted so si kirungi tuyita mu bintu bingi at least nayindongo gibaddemu omaneginzeeko abayimbi omanyi ekitegeeza okuleeta omuyimbi n'avaayo n'afunayo kala akayimba ate ne weekyandibadde nga nze katugambe Mutima ontimbe ne sijja kuyimba abantu bandyeti ssente tebabimanyi ebyombunnoono simaata ze tebamusasudde ssente ze omanyi pressure olumu ebeerawo ng'otuse ku stage abantu bakulabye wooli spices ze kati otandika otebagamba sigenda kuyimba emmotoka z'abayimbi bangi bazaasizza olumu tebansobi ya muyimbi ebansobi ya promoter bwemanga nzize nentuuka lwaki batompa balansi wange okitegeera mayinza okuba nga tamuyina oyo tomuyina waki ontimbira mayinza okuba nga tamuyina balance anti kati nga ekivvulu kimusaze obuzibu nze si bwange nze kati nzije nange ekivvulu nze koze ogw'okuyimba no promoting olimbalani ate nze nzije anti kabaka genda kufuuka kazi nakoze ajja kugamba takoze okitegeera bakiŋŋamba ate bangi babikola era omuntu yalumiddwa olumu kati mu babamu abapromota balumiddwa mu kintu kino be batagala kusasula bayimbi ate sijja kugamba mbu nno tekibaawo kino kihappeninga Mutima okimanyi bulungi nnyo bapromota abamu baluma abayimbi kubanga nti oba otuse mu kifo olwedde wooli nga gamba abantu guntayagala kuyimba ngadde eri ebbali gwe nga baliko okukucunya motoka z'abayimbi bazaasa bakubya amayinja kwegamba ebintu ebyo si birungi. N'eddoboozi mpitira nka Robert Jackson amanyiddwa nga Mutima neetondera mukyala Spice ekyabaddewo yesterday si enkola yaffe just twafunyemu ka miscommunication ne kaddire ak'okumuleetera balance so banga lyonna lye tukoze Masaka tukifunangako twetondera buli muntu eyakoseddwa noye yalumiddwa si enkola yaffe tusaba tusonyiwa ekyo ayisi si mwangu wa kwetondera mu nsonga z'omukwano awunzika omutwe Spice naawe ensonyiwa kano looja gwe ndiyi lwaki looja emu kumanya agandi mu mutwe ate era gwakola naye neera gwakola naye tumusibeko abala atwisi tumusibako mu manager we wandyagadde kubula n'otayagala mukazi muddugavu gye nava gyonziza wazze leero naye okuddiŋŋana mu bulamu bw'ensi eno kyekisinga obukulu mu bulamu buno naye Mutima lwaki teyaggyeko enkofiira nze tonneetondera ng'okyalina n'enkofiira ku mutwe obanga atandaba kubanga yali takitegeeza naye singa Spice yafunye ssente ze I'm told ye King Saha yaweeteraawo n'addayo yafunye ssente ze naye nze ndowooza ng'abayimbi but also n'amafuta gaba naye oba wampaako haafu amafuta manga kakompasetingira ye King Saha teyalinya ku stage taga kusasira oyo so ndoza as a industry balina okutuuka mu ground balina okukkiriziganyako engeri ebintu birina tutambula ndowooza ebintu bya blood njagala onkolereko e Masaka biveewo management ya Spice mukwate empapula muziwandiike wabeerewo conditions zirina okugobererwako nze ndowooza abantu abantu abamu bajjeemu mu mutima naye obanga oli alina olupapula lwagoberera wali okozeeko mubuzeeko ku bantu abaali bakozeeko ne Maddox ayina nno like obanga it is a real contract
njagala ssente bwe zityo otukano zirina obbeerawo terms and conditions njagala kino nakusaba backline ye n'otagimuwa n'atambula n'agenda nagamba ate nga mu sirina mateeka kina bwe kikola wekiri nze ndowooza industry tuge tutuukeko awo naddala mu bayimbi ab'amaanyi nga baspice bakamiyoni baani abo ali Mutima yesi yali managinga Chameleon kwanza alinya ku staging nga tanasimbula Kampala zino okuba nga ziweddewo kati Mutima bino ebintu obitegeera bulungi nnyo bikwezi ne professionalism kale gundi yagenda akyalina concert akyagenda masukula nga agiranga